Ssentebe wa disitulikiti ya Wakiso Matyalo nga Wanika alabudde abakulira okugaba emirimu mu disitulikiti ya Wakiso okugendereza nga balonda abantu be bagenda okuwa emirimu munisipaali ezaweereddwa disitulikiti ya Wakiso ku bafere batandise dda okuggyako abantu ssente. Era bamafiya abo abali mu minisitule zemba manyi n'enkiiko gye zituula na wano omwami n'omukyala abirimu mumanyi akuŋŋaanya ssente mu bakozi owulidde kaakati gwe ne bw'obeera office attendant kasita okiiko eri nga bakutwala nga acting town clerk. Bino Wanika byogere mu lukiiko oluyitiddwa abakulembeze okuteesako ebigenda okubeera mu mbalirira eya disitulikiti ya Wakiso mwaka 2016-2017. Olukiiko luno lubadde mu kizimbe kya Speakers Chambers nga bye basuubira okussa mu mbalirira mulimu okuzimba amasomero, ennyumba z'abasawo, okutumbula ebyenjigiriza, okuzimba enguudo za koolansi, okwongera okufuna ebifo mu kujja emisolo n'ebirala. Ekimu ku by'obugagga bye tulina naye oluusi bye tubadde tutaddeeko n'omutima kwe kulaba nti tulina ebifo bingi ebyobuwangwa nga kansiro n'ebimu mu kibuga ebyo twagala okulaba nti tutandika soose eyo nayo tusobole okutumbula obulambuzi. Kyokka Wanika asabye okulonda abantu abanasobola okukulaakulanya munisipaali zino eziweereddwa zisobole okukulaakulana. Tulina cases 3 omuntu yali parish chief kati acting town clerk. Olukiiko lwetabiddwamu abantu abakiikirira ebitongole ebyenjawulo omuli abasomesa, abasawo, abakozi n'okugaba emirimu, RDC, abakulembeze b'enzikiriza ez'enjawulo nga n'abantu ba bulijjo tebalubuzeemu. Akulira abakozi n'okugaba emirimu Wakiso Danson Mukasa asibye bulimi wamu n'obutale bye bisinga okuteekebwamu ssente. Tulina okulaba nti ebintu ebirimibwa birina okutegekebwa engeri ebiyinza okwongerwako akatale. Kyokka bo abantu ba bulijjo ate mu lukiiko luno benyamidde olw'okugenda nga malwaliro ne batabaayo ddagala. Balina ategeka ki okwongera ku ddagala kubanga etatuzaala nteekateeka ki buli mwaka nga bagaba bokisi. Bano basabye disitulikiti okubazimira amasomero ga buliko obulemu ku mubiri kuba basanga obuzibu bungi okuloonya abaana gye basomera. Bwe badde nsaba busabe mutuzimbiremu essomero ly'abaliko obulemu tubeere nga lituyamba tubeere tuve mu kuzungazunga oba kuyungayunga. Yo omubaka wa pulezidenti Wakiso Ian Kyeyune ekukudde olw'obubi obujjudde mu bakozi ba disitulikiti naddala abateekerateekera disitulikiti. Bano abavubuka abali mu mulimu guno balabika ndooza mulimu abatandise okubeera corrupt kubanga abantu batandiseewo bennyini n'okulaba nti wano kyemwayisiza si kituufu. Yuza abantu bajja ne baŋŋamba nti ono omusajja azimbye ekikomera mu luguudo kyokka ng'ate alina pulaani ze mwayisa ekitegeeza temwagoberera amateeka ge mwasoma. Saagala kulowooza kirala ndowooza mulabika mwagala kuyingira mu muziro gwa corruption. Kyeyune n'asabye abakulira emirimu Wakiso okutandika okutimba omusaala gwa buli muntu. Kijja kuba kibi eri abo abatayagala kumanya misaala gyabwe naye ekyamazima kiri nti kijja kuyamba kinene singa omuntu anaafuna omusaala ogusukka mu gw'alina okufuna tusobola okumulaba ku lukalala ne twebuuza lwaki afunye omusaala. Mutyama William yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.